Yo, like basically ebiseera ebisinga abawala be Uganda tebagenda mu maaso nakuba nti bayiga. We are all desperate okuba nti tubaako bye tukola. Finally waliwo omukyala eyatadde ka sex step ke mpola mpola Slay Queen olunaku lwaleero avuddeyo nayogerako lwaki ka sex steps kano gagenze mu maaso nokuba nti kafuluma. Omukyala ono yatandise mpola mpola n'ateekamu engoye mpola mpola n'agenda mu maaso n'okuba nti yeebikula, era nga mu kwebikula yabadde n'obuntu wakati awo mu kiwato n'avaawo n'abikula ng'alaga omusajja oba oliawo nga kiraga nti alina gwakasindikira. N'ajjamu empale bulungi, yabadde sober minded, yabadde ayambadde jean ne top, n'ajjamu empale bulungi of course, n'agenda wansi n'ajjamu kanika ak'omunda naye ng'akulaga nti process yonna yabadde agikola naye ng'ali scared. N'agwa wansi ku buliri, n'agaziya amagulu, n'akubayo olugalo, n'akola ebintu ebyenjawulo ebitagasa. At the end of the day ka video ako n'akasindikira omwami ono tanaba kutegekera mannya ge, tanaba kutegerekeka mannya ge. Omuwala gwe yabadde asindikira ka video naye kyanaku nnyo okuba nti ka video kagenze mu maaso n'okuba nti kafuluma ddala mu lo, era nga kagenze mu maaso n'okuba nti katekawo obukenke mu ggwanga. Kitende sex step eyo gyetandise okufuuka engombo. Omwana ono yabadde bambi muwala mulungi ng'alina akabina, muwala ali ku nakyali chocolate bulungi, kwegamba nga akabina kyekyo nga n'emaali ogiraba nzirugavu bulungi yeeyo. Yabadde ku lo ebyaddala nga kyekyo nga ekyana kiggwerawo, but unfortunately bino byakoze nga yagezaako okukola omukwano. Bangi abaabikola nga bagenda okubanyumiza mpola mpola, nabaki abaabikola bebavayo kuba nti beetonda n'ebigambo ki bye byayogera. Nzikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli, amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimson, number 1 Rich Boy Maxud Junior, owebale kuba nti otambula nange bampita the Rich Boy Maxud Junior, owebale kuba nti otambula nange Bloody wange ali mu Uganda ne bweruganga okutumiddeko. Waliwo omuwala Slay Queen Slayer yagenze maaso n'okuba nti kan sex step ng'agezaako okwesanyusa. Ababujjukira Zali yasooka okuba nti akozesa ka tube. Yes, Zali yagenda n'akola sex step yasooka nga alina omwami gwagisindikira nebeera dry. Yes, n'agita akantu kano ne bagatta kiteebeeza okuba nti bolyawo Zali yali asindikira Platinum's Diamond there. Ekintu ne kimutabukako mpola mpola, ka sex steps ne kabula. Tujjukire omwaka gwali gwa 2007 Sindalera Sanyu yasooka okuba nti ebifaananyi bye ebyobwerere bifuluma. Day and then mpola mpola bu sex step tujjako tulaba bwana namuli amanyikiddwa nga Robin Mwerukango nakola ku Bukedde TV ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasumali. Wano nno kitebeeza okuba nti bano baali beegaddangira mu ofiisi gye babategeera akantu ako omukwano gw'abasuukako ne bagaddangira mu ofiisi kwe kubatega akantu ako. Tulaba Nita Fabiola, Bettina Tiana, Claes Chotohaire, yes mpola mpola ne mwana muwala amanyikiddwa nga Hannah Sule. Ngono Hannah Sule musajja mukulu amanyikiddwa nga Jack Pemba yagenda mu maaso n'okuba nti abimukola mpola mpola. Jack Pemba nagezaako okuba nti oba oliawo ategeera nti Hannah Sule ono omuwala alina ava mu famire engaga, nagezaako okuba nti akosa sex step gye yakwata okumusabamu akasente mpola mpola. Recently ono omuwala Slayer eyagenze mu maaso n'okuba nti attaka nudu sex step yakoze ekintu kye kimujjukira nti naye bwemulaba bwafaanana mwana yadde nga yeeyiye naye alinga mwana wa mugaga ali ku campus agezaako okuba nga ayiyabulamu. So n'olwekyo omuvubuka avaayo, omukyala ono agamba nti yamutegisindikidde mu mutima mulungi kugezaako okuba nti akola kye bayita sexual satisfaction eri boyfriend we, kome nga boyfriend tayagala kumanya, era nga ka sex step bakatadde ne kafuluma. Yafudde yetondera bannayuganda okuba nti yabakoze kye bayisa sexual harassment oba sexual trauma mpola mpola, netondera famire ye olw'okujeswaza bakyali be babeera nabo ne basoma nabo ne bawangala nabo, nasaba bambi mumusonyiwe.
ekyokuyiga kiri kitya. Don't be desperate kukulaga omukwano long distance relationship eyo abantu kati mubalabangako, mulekeraho kubeesiga n'ekintu bwe kitandika okuba nti kitegala mu relationship ate toleebeesaga mwago, ogende olage omuntu nga bw'omwagala ennyo, weeyambule weekubye ebifaananyi ng'oli bwereere, okwate nga weekuba obugalo osindike bu video. It doesn't make any sense. Value your body olwo n'ebintu bisobola okuba nti bitambula bulungi mpola mpola. Bampita ntambi kimusooka nsikiza nsobola okuba nti nkomawo, then nsobola okuba nti tukomawo mpola mpola.